لا إله إلا هو وإليه النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وقلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أمسينا به من نعمة أو بإهدى من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Amatenda majbuga Allah subhanahu wa ta'ala munteekateeka ze yakeesezza obudde essaawa eno n'azibya obudde era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abukeese tubeere nga tuli mu afiya n'emirembe. Okusaasira n'ekitiibwa n'emirembe gibeewo ekirwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, omulamwa gwe ogwali omukulu ennyo okubeera ng'ayigiriza abantu eddiini. Tukwere ku makya nga ffenna tuli mu kwesiima ku lunaku la yanfau maalun wala banuun illa man ata Allaha biqalbin salim. Ku lunaku emmaali y'omuntu gy'abonaabonedde ebbanga lyonna emugaana okubeera nga yeesinza Allah subhanahu wa ta'ala gyetagenda mumugasa, wadde abaana b'oyina nga waliwo ekiyinza okutuukako olwaleero n'ogaa nti bajje munkwatire omusajja oyo, bajja kuba tebakugasa ku lunaku olwo okuggyako ekigenda okukugasa kye tuliko olwaleero illa man ata Allaha biqalbin salim, alijja eri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'omwoyo gwe mulongoofu, omwoyo gwe gutukudde. Nolwekyo kawungeezi ka leero njagadde omusomo bwe tugenda okubeera nga tusomako, tugenda kulaba kubanga obulamu buno bwe mumanyi tuyita mu buyisi, naye ekijja omanyi kikola ki? Kinyaga bitono. Njagala oweetegekere olwaleero nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda okutuusa wali ng'ofunye way out. Omusomo gwaffe guli baabu kaifiyatu aljawaazu ala surati wa sifatihi, engeri abantu gye bagenda okusomokamu. Tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu ebigenda okulaga nti ekiyama kyo kiyingiddewo waliwo as-surat, olutindiro. Bwe tunaamala okubeera nga tutuuse wali nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulondawo buli omu agende gy'ali, tuyina ekkubo. Olwaleero enjuba Allah subhanahu wa ta'ala agituwa eyaka, ne bukeera ku makya buli omu ne yeewaana ayagala okukola bizinensi ye n'agikola. Ne wabeera nga ekiro alhamdulillah tulinawo omwezi gukisigala nga kutumulisa kubanga ensi yonna terina masannyalaze. Naye gwe wennyini njagala olwaleero ove wano olwaleero ng'omaze okumakinga sure nti ogenda kwekolera tooki egenda okukumulisa. Kubisaamu akafaananyi ng'oli wansi eyo mu budde obw'ekiro oba ng'ogudde mu kinnya mu budde obw'ekiro, tomanyi wawo ogenda kukwata, tolinawo okukwata wabula ng'olina okuvaayo mu nteganya oba entetenkanyo yennyini ne ku kiyama bwe kigenda okubeera. Oba akaseera ako okategeezaamu omuntu obulungi, sooka ozibirize ekiro, ozibirize ne bw'okanuwa amaaso kale ekiro olabe ky'olaba ekyo kye kigenda okubeerawo. Naye bagamba jessiro oba olutindiro lwe tugenda okuyitako katono nnyo ng'oluviiriro bw'olulaba bwe luti. Oluviiriro nga bw'olulaba si mugwa, kubanga bw'owa omusajja yajja wano yalina abana ba magic, ye n'atambulirako ku mugwa. Omugwa munene nnyo, omugwa munene nnyo, bannamulako n'abatambulira ku waya z'amasannyalaze, waya nnene nnyo. Naye bwe tugenda okuyita ffenna okuva ku bantu eyasooka okubeera ng'atondebwa paka kwagenda okusembayo, ffenna tugenda kuyita ku lutindiro olwo. Naye obunene bwalwo lwe luviiri luno bw'olugya bw'oti, ndowooza buli omu yali alabyeko ku luviiri, n'olugya bw'oti n'olwanjuluza obunene bwalwo kw'ogenda okuyitako. Gwe tojja kugamba nti olina sitamina, tewali bya sitamina. Sitamina ogenda mwekolera wano by'osaala ye sitamina gw'ogenda okubeera ng'oteekawo okubeera ng'oyita ku lutindiro. Naye Nabbi n'agamba nti ate nga lusala nnyo, lwogi nnyo okusinga ky'omanyi ekisala ennyo. Naye ng'onaayitako otya? Bye tugenda okusomako olwaleero. Kati omusomo gwaffe olwaleero baabu kaifu aljawaazu ala surati wa sifatihi, tugenda kuyitako tutya ku lutindiro olwo era lufaanana lutya.
ate ekyokubiri waman yahbisu alayhi wayazalu anhu baani abagenda okusibibwako si buli omuntu agenda kuyitako bannange otundi olwo ne mbagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala lwe yatuteekako lwetoolodde hawlahu jahannam emabbali gaalo jahannam tegeeza sitamina bw'oba tolina sitamina bulungi ogwayo ate agwayo oba otandikiddewo kati olutindero baani abagenda okubeera nga balisumattuka baani abagenda okugwamu baani abagenda okubeeraawo batandike okubeera nga dduwa ze zigenda okubeera nga zibajjako wa fi dhikri lkanatwir tugenda kubeera nga tukwogerako waliwo ssebe ebintu ebinene ennyo oba ebibuuzo ebinene ennyo oba ebisaanyizo ebigenda okujikiriza omuntu okubeera ng'ayita ku lutindiro olwo bwe omuva wano olwaleero musomo gwa leero ng'otegedde biriwo ebigenda okuyisaako bonaabimala ebintu ebwe biti alhamdulillah gwe nga sirwata ogikoze ki ogimaze nesawa niyinza okwekyo ekingamu nti kati oyimiridde otya sirwata Allah bantu waliya wano ngiyitako oba sigikola ki sigiyitako wasualu anha n'ebibuuzo ebagenda okubuulizaawo ng'okyali ku sirwatu awo wabayanu qawlihi taala tugenda n'okusoma ku kigambo kya Allah subhanahu wa taala ekigamba a'udhu billahi minash shaitani rajim aya eno jaggisanga mu surati Maryam aya ey'ensanvu surati Maryam aya ey'ensanvu Allah agamba nti wa in minkum illa kana wariduha khatiman maqdiya etteeka eryo baswahaba bayinamu ebibuuzo ebeebuuzaawo nti bannanga omusiraamu aligendako mu muliro batajja kugendako omusiraamu anagendako mu muliro batajja kugendamu eno etteeka lino mulimu ebigambo bibiri ekisooka ba ahlul ilm bagamba nti annahu qala lan yajuzu li ahadi surati hatta yus'al fi sab'in kanatwir kigambo ekisooka fenna tugenda kuyingiramu wa in minkum tewaliwo muntu yenna mu mmwe illa kana wariduha khatiman maqdiya jama tugenda kugenda mu muliro naye Allah n'agamba muteeka lino eddako thumma nunajji alladhina ttakaw Allah agenda kujjamu bw'anaamala okubeera nga tuyingiddemu waliwo gurupu egenda okuvaamu omuliro guli ddawa guli ku suratu wano wennyini we wali ekyokyero ani yali abaddeko ku tanuulu awo ku mulyango awo gwa tanuulu ogwo wennyini akantu kategedeke tugenda okuyitamu ako kennyini wooli eno waliyo omuliro nono omuliro gwa jahannama gwe bagamba giraabun omuliro ogwo gw'owulyanga guli eno gweswanta Allah subhanahu wa ta'ala agwogerako omuliro gwennyini naye kitegeeza nti ffenna tugenda kubeerawo awo naye ani agenda okusimatuka thumma nunajji alladhina ttakaw abaatya Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kuvaamu muliro naye ahlul ilm batugamba ebintu 7 ebizito 7 byetugenda okusanga ku siratu bona bisomotoka ebintu 7 nobeera ng'osimatuse ansa zaabyo omaze okuzaanukula ogamba baayi ojja kuba okuwanika mukono nti banne mweraba maama wo ogenda mulekako taata wo ogenda mulekako jjajja wo ogenda mulekako mukazi wo ogenda mulekako ne bba wo ogenda mulekako ku sirata tewaliwo ga nti simanya ndina mukyala wange tewali tulifena bajjama n'olwekyo bino mu byegendereze buli omu abyetegekere bigenda kukubuzibwa ku sirata esooka fayasualu anil imanu billahi kibalama bagenda kukubuuza kukkirizaako katonda wamukkiriza otya bananga abantu katonda bamukkiriza era ffe tubeera ne bannaffe abataliyosawa nga tyasya bino bye bimu katonda ali omu era byonna tulya naye okukkirizaako katonda kwekwo kwennyini wahiya kukkirizaako ku Allah kubanga buli omu amanyi ti Allah gyali ye tawhidul uluhiya gitwagala mu kino mu nsonga eno rububiya buli omu amanyi katonda gyali ani atonyesa enkuba ye katonda buli wafuna ekizibu ti katonda wange lwaki ongezeseza naye ng'akyogera ye Peter buli omu katonda amukola ki amukkiriza naye okakasiza ddala la ilaha illa Allah gyali wakkiriza byagamba
bw'oba omukkiriza nti Katonda gy'ali wakola otya? Tewamugattikako kantu n'akamu. Tulife n'abajama kyekyo ekizito ekisooka omuntu agenda kuyita ku siraatu ajja kuba nga alina shahada. Kati awo nno zayo akafaananyi eri mwannyoko yafa oba taata we yafa nga si musiraamu. Eyo kiri obvious nti siraatu tajja kukola ki? Tajja kuyitako. Tajja kuyitako ku siraatu, ajja kulemerako shahada. فإذا جاء به omusajja bwana shahada wanaamala ojjaatu wanaagibeera ng'agiyiseeko ekibuuzo kimaze okujjawo bulungi nnyo, mukhlisan ng'okakasiza ddala. Wal ikhlaasu n'ekigambo kibayita ikhlaasu okukakasiza ddala Allah nti gy'ali shahada eyo, qawlan wa amala, wakyogera n'olulimi lwo, wa amala n'okola byonna. Esswala etuuse bw'oba okakasa nti nkakasa tewali kyesinzibwako okuggyako Allah. Lwaki baayazina n'ogenda ku bibyo? Okakasa nti Allah gy'ali yagamba kino, waaki wagaana okukikola? Kyekigambo kawulan wa amala. Bannange ekigambo byonna tubyogera, twogera ebigambo bingi nnyo, naye ekyokubiri wa amala, okoze otya? Wakiwulidde ekigambo n'okyogera? Okikoleddeko? Kyekigundi ekisooka ekyo. Qualification number 1 okuyita ku siraatu anaagiyitako alina okuba nga alina shahada, naye nga shahada eyo yagiteeka mu bigambo ne mu bikolwa. N'agamba thumma yus'alu 'anil kantar. Bw'onaamaliriza ekyo tebiwedde, ogenze ku kyokubiri, kizito ekyokubiri ekigenda okujja ku siraatu. Wa yus'alu 'ani swala. Bajama, wa yus'alu 'ani swala. Allahu akbar. Nabbi atuuka okufa abagamba nti aswala wa mimma malakat aymanikum. Bajjame swala, ebintu bigaane, naye swala mugifuule ng'ekyokulya kyammwe. Nze bujjo ngamba abantu bwe mbasomesa ebintu bibiri ebyenjawulo. Waliwo okubeera ng'ekintu tokikoze kisingako okubanga tokoze kintu kikole nga kifu. Muli abajama? Esswala gisaale, bagambe nti esswala yoonu ebadde nfu naye ng'ogikoze ki? Kubanga hadisi egamba nti la yakbalu Allahu salata ahadukum idha ahdasa hatta yatawalla. Allah tagenda gikkiriza. Naye omwana atazze mu kibiina n'aguddewo akabenkanankana, adooginze n'ono akozewo akanaamugwa, bw'oba kale nga gwe owadde ow'ekibonerezo, ono adduse ebweru ne yeekweka, ono wakamugudde, embonerezo eyo yenkanankana. Kakyekimu n'omuntu ataasaala tagenda kubeera nga yenkanankana kimu n'omuntu eyasaala nga esswala yenfu. Esswala bajja kugamba nti abaasaala zuhuri nagisaala, asuri nagisaala, naye esswala yo teyatereera. Kati wano ekizibu kyogenda okusanga kimu nti empeera zaawe togenda zifuna, naye tebajja kukubala mu bantu abatasaala. Muntegeera bajama? Muntegeera ki? Kyekyo ebalaga nti abaasaala ng'ovaayo kati empeera kati ya Rabbi nga tewampa swala empeera wasala wagisaala naye nga tewalina ki wuzo, naye okusala wakola ki? Kati swala bonna bagenda kutunulwa mu kintu ekyokubiri nga tukyali ku suraatu wali tetunagenda eri, batunule mu swala z'omuntu. Esswala egenda kuyisaawo omuntu ku jisir ku lutindiro. Mwetegedde na kyekyo twongeremu amaanyi. Nagafa injaa biha tamma, bw'ojjanga esswala zo alhamdulillah yeyo giwasaalanga jaza baga nti amusajja agende. Naye mu kugenda sigamba nti biwedde, ogende ku kyokumeka, ku kyokusatu. Ekyokusatu ki? Ansawmi shahri Ramadhan, mwezi kutugenda mu maaso awo ennaku ndowooza nga 10, si bwe kiri 10 awo mu maaso awo tugenda mu Ramadhani. Mumanyi nti Ramadhani egenda kutuyimirirawo ku siraatu okuyitako oba okulemerako. Bwe banaabeera nti Ramadhani alhamdulillah wagisiiba nayo neebeera nga yatereera bulungi nnyo, bagamba nti tukwongereyo ku kyokuna. Bwe tuli bajjamu tugambye shahada, aswala, aswamu. Bwe naaba nga swawmu emaze okubeera nga etebeekera bulungi nnyo, thumma yus'alu ala al-kantarati rabi'a, tugenze ku kyokuna.
abayinamu ezaka bajjamu ezaka abantu bagigayalirira abantu tulekeddwa okuwa ezaka eri mu bintu bingi waliwo ffe abasomesa ezaka mu eri bajjama tubaliya ssente z'ofuna ofune emitwalo 30 omwezi bwe tugenda okubala omwaka 3,12 obukadde omekeo waji kadde busatu muki jama tuwezaka kamu kitundu bwe tutandikirayo ne siwabu yaffe gwe oli mu busatu ate oza ssente ntono nnyo zetugenda okuwaamu naye osomesezza ebbanga lyonna Allah n'akuwa ng'oli mulamu n'ogana okuwa zaka abantu balunda enkoko atandika n'enkoko bizinesi yakadde kamu n'ekitundu zaka eba eyingiddemu n'atunda daba Mungu wabawa mwezi ogwo ng'ezo eziwedde kati omwaka aba atunze ssente mmeka buli mwezi gumu enkoko ziba zifuluma gubadde okimanyi ekyo omwezi gumu Allah mula Allah wawadde edduniya mwezi gumu enkoko nga zikola ki ze weeks mmeka nnya wallahi nga zifuluma nga bamuwa omutwalo abakubbye naye kati zimu za gumu 2 mulimu ki ezaka n'ebirala ebirimu ezaka bakubuuze ku zaka bw'obanga ezaka wayitawo bulungi nnyo bagambe kale weyongereyo ku ekyokutaano bagenda mubuuza ki anil hajji naye yo ijja kusinziira obusobozi obanga wabuyina alhamdulillah oba tewuyina mugati nze Mungu wangaana okukola hijja ki liman istatwa tewampa ssente ate hijja wagamba zabalina ki ssente bagenda nti agwe kale ekyo kiyise wadde tewagikola naye okikoze ki okiyise nagawa injaa bihima tamma hijjan umra bajja kubeera nsonga wabanga zitukuza bulungi nnyo nga yazikola bulungi nnyo nga yeyongerayo thumma yusalu an kantwatu sajja fil ghusli wal wudu bana babantu banu adam tugenze kukira tuvudde ku ibada ziri bakubuuze kunaaba alo mumanyi naaba zitulina okunaaba kati gwe atayagala kunaaba okiguddeko bajja kubuuza waki tewanaabanga omuntu abeereewo ng'alina janaaba za myaka nga 5 tanaabangako ya rabbi nufasa tanaabangako Allah abantu tebanaaba jama kera kumakya n'okera n'oga nti onaabye si kweko waliwo okunaaba gubokera kumakya nti wakimanyira nti onaaba si kyekyo gamba nti kujjuma bismillah naaba nawaitu ghusl malidde okunaaba unaaba lwajjuma kumakya ezo mpeera ng'oziyingiza naye abantu okunaaba kwabwe si kwa bigendererwa yakimanyira okunaaba naye wanaaba mu nnaaba ezo walwudu inewuzi wagifuna bulungi nnyo lwaki tulese wuzi n'okunaaba nga z'ensonga ezigenda tuyisa ku siratwa kubanga Nabbi Muhammad samategeeza mu hadisi emu nti abantu bagenda kuzuukira ku nnaku enkomerero gurram muhajjalin min athari alwudu nga batemagana n'okutemagana kuno kugenda kubeerawo wuzu zaffe nabbi abagamba nti bannanga omuntu ayagala okubeera nga atemagana falyutwiru beera nga owanvuya basemu ne bannyabo ekiriwo enjuba yazikizza n'omwezi teguliiwo wabula ekitangala kye naddembaga kye tugenda okubeera nga tuleeta kye kino al-ghuslu wal-wudu abantu bagenda kubeera nga bajjama ettooki ezigenda obbamulisa zigenda kubeera zino zennyini watawaazanga ate gwe atatawaaza nno ng'ojja muswala obirabye siramu seka kibalama wuzu nkulu nnyo abasajja bagenda kulaajanira awo wennyini ku sirata tuli n'agamba bannange mutulindeko mutuwe ku nuru yammwe faltamisu nuura bagaga kila rji'u wara'akum faltamisu nuura bannange ekitangala tuzina tukirese eri emabega muddeyo mukinone bala baswahaba atambula bwati nga tooki emukuba ng'ekitala kino bw'okiraba bwe kiti wallahi ze tooki ze mugenda okubalawo ku kiyama naye ng'ekigenda okukola tooki wuzu zammwe nabbi agamba nti asbigul wudu bannange munyikize wuzu
Basa muwuli abasajja mmwe. Wuzu ate temunjinyikiza kuno kungulu. Emmanju terezaayo. Gwe tolaba nti kiswaza jamaani n'obeera nga bino byonna kaggweramu awo. Genda okulaba Abdallah yali wali wallahi ku kisenge akunkumula. Bw'amala bw'ati ajja nti istawu Allahu akbar. Esi ki? Asibiku ki? Bannange munyikize ki? Wuzu mugitereze. Seka kasenyi. Nyoza ki? Wuzu afiirawa? Eri baana bawala. Bannange ekintu kino tubulamu. Sunna kya buyonjo kya buwangwa. Tunyweze wuzu zaffe eri. Naye gutambula otya ddala kaggweramu ayo. Nomala bwoti Allah n'akuwa ogamba ati Allahumma inni a'udhu bika min al-hubus wal haba'is. Wekingiriza hubus na haba'is. Bomala tena oleka hubus na haba'is n'ogirikanga ojja nazo hubus na haba'is. Kirungi ekyo. Nomala ismi nobeera nga oli majestically otambula bulungi nnyo akimbule. Bye ekikalu bulungi nnyo omwana anyindidde ku compound. Naye nga ate waliwo batakoze eki? Asibiku ki? Ekyo ekibuuzo tuliddawa ku siratwa. Okiwudde ssebo? Namba 6 kuwuzi n'okukola ki? N'okunaaba. Neza kunaaba tugenda kufuula nga kuli wajibu. Kubanga kugenda kuyisaawo ku ki? Ku siratwa. Ensonga endala bwe kinaabala okubanga nga wuzi wamaze ogitunulamu alhamdulillah yoyo yanaabanga seeka bw'alagira. Summa yus'alu fi as-sabi'a wa laysa fil kanaturu as'abu minha. Allahu akbar. Biri byonna bibadde byangu tugenda ku kisembayo. Bagenda kukubuuza ku kisembayo ani dhalamati nnas. Omusomo gwe nasomesaako luli. Ebiryazaamaanya byewalyazaamaanya abantu. Byewalyazaamaanya ki? Wallahi ekkalaamu ya munne egenda kusiba ku luguudo ku siraatu. Byewalyazaamaanya tulyazaamaanya. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulmaatu yawm al-qiyama. Az-zulmu mukitegedde mulaba enkwatagana ya hadisi nekiri kye tuliko olunaku lw'enkomere wali wallahi nga tolina kyolaba. Omusajja gwe wali azaamanya ekintu kye ekigenda okubeerawo ku ekyo ku dhulumu kigenda kugwayo eri wansi bagambe kiki ligenda okijje wansi. Allah اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاتك مع محمد وسلم وسلم ربي اغفر لي ولي. Naam. Mujukira tuli zulumatu ki bannange ani dhalamati nnas ebintu byonna bye mwali azamanya ebintu eri abantu tewaliwo kigenda kusinga kizibu kusiba abantu awo okujjakaawo. De twali azamanya byonna biri byonna tumaze bikola kinabagambe ebbanja ly'omuntu binyo ebya Allah ajja tugira ngenda balaga wano mu maaso inshallah tulabe nga nabbi ali mu kugira abamalayika bonna bali mu kuwanja nti Katonda sallim abasajja bate
bakole ki bati naye tewali gwe bagenda kutanga alina zolamati nnansi. N'olwekyo ebyo byonna byonna ze bayita kanaatwiri asaba. Olya ssebo bwe tunaamaliriza ebyo bintu 7 buni anaalemwa ku ebyo 7 nga toyinaako kitegeeza nti atalina shahada oba teweeyongerayo buli ojja bwoti ng'osimatuka ng'okola ki ng'ogwayo. naye wadhakara Abu Hamid fi kitabi kashfu ulumul akhirah. Abu Hamid agamba mu kitabo ekiri bakiyita nti kashfu ulumul akhirah kigamba nti innahu idha lam yabqa fil mawqif illa al mu'minun. Hajja kutuuka akaseera bajjama wali ku siratwa nga tekuliiko muntu yenna asigaddeko okujjako bano be bagenda okusigalako be baluwa al mu'minuna abakkiriza wal muslimuna n'abasiraamu. Tubyawula ebintu ebyo. Waliwo abakkiriza n'abaki ebakubuuza nti oli musiraamu kkiriza nti ye, bagga nti oli mukkiriza n'oga nti ye, oba ofuuse ate atali muki mukkiriza. Bane tewali yemanyi nti mukkiriza. Al iman eyo Allah yakyesigaliza wabula ffenna tukakasa nti tuli ki basiraamu kubanga yamunnuuna alaykum an aslamu. Wone aya yaga nti ya alladhina amanu la taqulu aya ngegamba temugamba nti tuli amanna walakin qulu aslamna. Temugamba nti banaye tukkiriza bajja Abarabu bajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tukkiriza naga nti Allah naga temugamba nti tuli bakkiriza walakin qulu aslamna. Banaye eddala lisooka ffenna tusiramuka era ffenna bali wano tuli basiraamu naye obukkiriza Allahu alam. Abanaasooka okubeera nga basigalako ku mutindiro wali ku siratwa abakkiriza. Omuteeko ogwokubiri ogenda okusigalako kuli kungulu ku lutindiro abagenda okuba ne stamina nga stamina waabwe abalemezaako bo baganya oggwayo wansi. Wal muslimuuna n'abaki n'abasiraamu. Wal muhsinuun n'abakola bulungi bwansi ne muyonja omuzikiti ne mbeera nga mulabye ebikyafu ne mbijja mu kkubo bayita al muhsinuun. Abantu abakolanga bulungi bwansi. Olaba omuntu wenjala emuluma n'obeera nga omumalya hajja ye bayita al muhsinuun. N'agamba wal aarifuuna n'abantu abategeera Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba n'abalala wasuddiquuna n'abantu abayogeranga amazima. N'abalala washuhada abantu abafiira mu ntawo z'eddiini. Waswalihuuna n'abalongoofu. Wal mursaluuna n'ababaka be bagenda okusigala ku lutindiro bokka. Naye mu bano bonna bagenda okusigalawo laysa fihim murtaban wala munafiqun nga temuliimu munnanfuusi. Omunnanfuusi ojja ggwayo. Naye bano bonna bajja kusigalawo ku ngulu. Ekigenda okuddako kyegenda okutegeera. N'agamba nti fayaqulu Allahu ta'ala Allah agambye nti ya ahlul mawqif min rabbikum mu abasigaddaawo abasigadde ku lutindiro ani Katonda wammwe. Olaba abantu bonna baguddeyo. Na'udhu billah ngolaba maama we aguddeyo. Na'udhu billah min dhalika olaba taata we aguddeyo. Na'udhu billah min dhalika ngolaba omwana we aguddeyo. Olaba mukyala we aguddeyo. Allah abuuza nti man rabbukum mu abasigaddewo awo ani Katonda wammwe. Kafaako man rabbukum ani Katonda wammwe. Fayaquluuna bagenda kugamba nti Allah. Bagenda kugamba ni Allah. Fayaqulu lahum ata'rifunahu. Bonna bagenda okubeerawo bagenda kugamba nti Katonda wammwe y'ani nti Allah. Allah agenda babuuza nti banne mumumanyi. Mumwogera mumumanyi. Manyi kiddakaawo. President Museveni agamba mmwe ab'ekyalo azze. President mumanyi ani abafuga yeggwe mumanyi. Jalla jalaaluhu abuuza abantu abafunye olukisa ne basigalawo wali ani mulenzi wammwe ani mutonzi wammwe. Fayaqulu Allah. Bagagamba ni Allah. N'agamba hal ta'rifunahu banne mumanyi. Wulira ebigenda okuddako. Fayaquluuna na'am. Basajja bagenda kuddamu n'omutima ogugamba nti ye Allah tumumanyi.
fayatajalla lahum malakun an yasari al-arsh agenda okusooka okuvaayo malayika aveeyo ne malayika agenda okuvaayo agenda kuva Allah ya arsh entebe ye n'entebe ya Allah subhanahu wa ta'ala ku kkono waayo nga bw'olaba entebe eno ku kkono waayo malayika agenda kuvaayo bw'ati ajje mu basajja bano balindani muvuddeko balindani abasajja bano baagala kulaba kwani ababuuziza mumanyi nti naam kati Allah ayagala kweyolekera ddala abasajja bano alayhi kusibatu kyali awo gwe tawooza nti obudde bukuyiseeko gwe mulanga obudde obugenzi naye tetulina gye tulaga okufa kwaggwawo dda obulamu bwaggwawo dda la yamutu fiiha wala tewakyaliwo byakufa tewakyaliwo bulamu tewaliwo olwisa naye kinaatwala emyaka 1000 Allah okujja kyekyo mulagawo oyide basewo kati omu aliyo analanga ayagagendako mu manju naye obudde tebujja kubaawo bwa manju kantini tewajja kubaawo byaggula oyide sebo kantini eri jalla jalaaluhu buli omu kantini agenda kukuwa eyiyo subhanallah walhamdulillah oyide sebo kantini ya kibalama buli kintu kyonna lahum fiha ma tashtahil anfus byonna birengerako watandika dubbirabako tewali kikupapya Allah agenda kutuwala obudde bwe President wabajja tebamupapisa ganti abasajja bakeera okuva mu byalo eyo bavuddeyo eri ewaffe sijja kwogerayo kange yogera eri mu Kiganda kubanga wali bakojja bange avudde eri mu Kiganda babaleese naye nga President ajja mityana babakeeza ku makya ne babayiwa wano n'abasajja abakeera ssaawa emu President n'atuuka ku ssaawa nga 10 oba 9 kati omukulu bw'abajja tewalibeerawo kukola ki kupapa Allah agenda okusooka agenda kubeera malayika gye an yasali al-arsh law ja'alta al-bihara sab'a fi naklatin ibhamihi lama dhaharat Allah malayika ono mu senga ennyanja zonna eziri ku nsi malayika ono ng'ataddewo olugalo lwe bwe lutuuno olwadde al-ibham nga muzimanyi zino eno bagiyita batya hinswar binswar wusta shabab ibham senga olugalo luno malayika erutaddewo bweti nga bweteka mu kitaala bwekiti ng'eyagala okubeera ennyanja zonna tewaliwo eyinza kulabika muntegedde malayika eyo egenda okusooka okujja bano baagala kulaba Allah naye malayika egenda okujja olugalo lwayo luno lumu bwe luteekawo bweti ezikiza ennyanja zonna muba temulaba amazzi n'akamu subhanallah security yani sajja wasooka okujja nga president yajja n'osookola abajje gokuba nti asiye yo malayika avuddeko wa arush naye ku mukono gwaki ogwa kkono n'agamba nti fayakuluna lahum bi amrillahi ana rabbukum oyo yennyini malayika agati ana malayika agati nze katonda wammwe naye okumanya abakkiriza banyo fayakuluna na'udhu billahi mink abakkiriza agati twekingiriza Allah kuggwe si gwe katonda agenda kujja bakita kuguumaaza abagenze katonda wammwe kino kyagenda obbalagako kyokka kijja kuba kyamagero naye abakkiriza ebageriyo ne bannabbi agati na'udhu billahi minka si gwe katonda ekigenda okuddako ekyokubiri Allah agenda akola security mwayita okukola ki okujja musiraamu ekigenda okuddako fayatajalla lahum agenda kubeera nga yeeyolekera malayika owokubiri an yamini al-arsh agenda kuva eno malayika ku mukono ogwa ddyo era gye waliko siraatu tuli awo baaguddeyo eri tewaliyo mubisi wansi manye ekiriyo ekiriyo kyekyo kyennyini kye baakusomesaako muliro guli wali nti Allah bunyongeze bana abasigadde wansi waggulu bampe kubanga Allah agenda kubuuza nti yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal min mazid
Allah gubuuza gweswanta gukuba ennimi ganti kofunyeeko matidde okugambe nti hal min mazid kasenga oyo wakiti omumpa mungu hal min mazid waliyo ennyongeza bali wali eri wansi bali mu azabu yaabwe malayika ezze eyokubiri eyagala kubeera nga eyagala kukola nga oli kyekoze fuulenga ani katonda ebabuuze nti ana rabbukum banne yenze katonda wamwe bagamba nti naudhu billahi mink era bagenda kugamba kyekimu n'agamba ekigenda okuddako malayika emaze n'okukola okuvaayo n'eyokudya emaze okuvaayo n'agamba nti law jaat alaihim naye malayika ono agenda okujja ali ku ddyo si oli ow'okukono n'agamba nti ono ow'okuddyo law jaalat albiharu larbata ashara fi naklati ibhamihi ennyanja nga 14 senga obadde ogitadde fi naklati ibhamihi lama dhaharat toyinaawo nnyanja yonna yonna eyinza kubeera nga yuzhiru werabikako si kibatu kano nga bw'ogamba nti kati kino ekitabu kino wano waliwo ensobi kambikkewo wano bwe nti malayika eyagala kubikka neeteekawo olugawo lwayo bwoti temuddamu kulaba ennyanja nga 14 amayanja kumanya ekigenda okubeeraawo kyabagamba alaiha malaikatun giradun shidadu ne aya ndala gatu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu tewali bamanyi jje Allah ina maje oyekka ahubwo na majika Allah subhanahu wa ta'ala nagama tilamazo hati na'udhu billahi fayatajalla lahum rabb subhanahu fi sura awonno ajjesse omukungu ajja tunaawo tukyali awo Allah banayamba nga weetuli Allah tuteekemu ffenna bali wano kulu amin Allah ajje fi suratihi mu kifaananyi kye subhanallah naye ekigenda okubeerawo fi suratin ghayra suratiha allati kanu yarifunahu tagenda kugira mu kire ekifaananyi kyetwasoma tagenda kugira mu mugundize ziri zennyini agenda kujjamu wano akatono akasooka yesebu just baga nti okusampolingamukko subhanallah atuwemu kwa jaribu Allah jalla jalaluhu Allah sabo onteke mbawe unajja wajaribu na fenna bali wano siya mtobagala kujagaliza wekka fenna bali wano nabo nabatuwuliriza Allah teke mu bantu abanamulaba newe kinamala okubeera bwatyo wasamauhu wa huwa yadhaku fayasjuduna lahu buli yenna anamuwulirako ajja kujjula essanyu ng'abasajja bawulira essanyu nga balabe ku mutanda kakayuyu wallahi buli omu ajjulira essanyu kugatomanyi muntu essanyu eryokweti naye buli omu anaabeera wajja kuwulira essanyu ng'alabe ku Allah subhanahu wa ta'ala fayasjuduna lahu jamiuhum bonna abanaaba ku lutindiro bagenda kuvuunama tufena fayaqulu Allah agenda bagamba nti ahlan bikum sanso balaba ani agamba ebigambo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala thumma yantaliqu bihim subhanahu ila aljanna fayattabi'unahu fayamuruna bihim ala sirat banango olugendo luno agenda dukulembera Allah nga amaze okugira agenda kukulembera fayattabi'unahu bano group jembagambye yonna egobere Allah subhanahu wa ta'ala ebatu abalenga bagenda mu jana naye agamba wannasu afwaja tajja kubeera wekka mbagambye abantu bonna okuva ku Adamu alayhi salam nga ffenna we tuli ba anbiya we bali bannabbi bonna group nga weeri bagobere Allah subhanahu wa ta'ala abatwalawo simacho muliko abatwalawo mujjana bali abo mulio bakoze iki bavuddeko dda bane ekibinja kyatwala abatwalawa mujjana n'agamba yamaliza wati abagenda okubeera nga bakulembedde al-mursalun abaki ababaka oba bannabbi al-mursalun thumma an-nabiyyun thumma as-siddiqun thumma ash-shuhadaa'u thumma al-mu'minun waliwo al-mursalun abatumibwa bayina obubaka ne babutwasa n'abantu be bayita arusulu ababaka baweebwa obubaka
ne babutwala eri abantu abo bagenda okukulembera gurupu eyo Allah nga yakulembedde abo bagenda okuddako. Owokubiri wannabiyuuna bannabbi be baluwa bayina obubaka nga bwabwe bebayita bannabiyuun. Kuddeko gurupu eyokusatu thumma as-siddiquun abayogeranga amazima, thumma shuhada abafiiranga mu ntawo z'eddiini, thumma al-mu'minuuna kale abakkiriza nabo bagobereraawo, thumma al-aarifuuna thumma al-muslimuun basiraamu ba bulijjo be bagenda okusemba ki emabega. Weewaawo wadde onaasembayo emabega naye nga ogenda wa mu jjana ate gogoberera Allah subhanahu wa ta'ala. Minhum al-muqibbuuna liwajhihim. Wulira gurupu zino ezigenda temujja kugenda mwenna nti mugendayo kyekimu, tojja kutambuza bigere ebyo kubanga Allah yakulembedde. Allah baba akulembedde olowooza ogenda kutambuza bigere wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nedda ssebo wawwa bagenda okutambula liwajhihi, mukibbuuna liwajhihi. Bajjama mwewale nnyo osabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo abantu abagenda okubeera nga bayitako kuno ebyenyi bajjama liwujuhihim ng'osimbyeko mutwe wabudde nga gye kasalamu naye ng'oyitawo mwasukubako zino zikisama bwe ziti oba abanye okutambuza bweti omutu bwati ng'atambula bwati ngwaggoboti bw'ogenda okutambuza bwoti. Subhanallah. Nga mutego kukola ki? Naye ati lisitiko era ng'ogenda wadde binaakusala naye ng'okola ki? Ng'ogenda. N'agamba wa minhum mulimu abalala al-mahbus fil a'raf bagenda okusibibwa. Tagenze mu jjana, tagenda mu muliro, yali awo bayita ashabul a'raf. Ebirungi byabwe byenkanyekanye n'ebibi. Abo nabo bagenda kubeera awo. Wa minhum qaumun qaswaru an tamamil iman. Waliwo n'ekibinja ekirala nga imaani yaabwe yakendeeramuko si yeeyo eyali esaanidde. Tugenda kuba nabayitawo. Naga faminuhum man yujawizu suratu ala 100 aami. Waliwo abajja okumalako emyaka 10 ng'oli mu kubonaabona ogoberera Mungu n'emyaka 10 okyali okutambula. Onagamba nti emyaka 10 gatte ejijjo n'ejja taatawo oyinza okugattako n'ejja jjajjaawo bakati abamu muyinza okuba taatawo alina emyaka 4 siwe kiri gwe olina 10 n'emeka kati ogattako n'ejja jjajjaawo kati obala obulangazi bwawo bonna bonna ng'oyita ku siratwa emyaka 10 ng'oyitako. Nabagambye tebigenda kubeera nti Allah ng'atulwisa tolina gy'olaga. Ow'omujjana bw'anaabeerayo biwedde n'ow'omuliro biwedde kati kijja kutwala emyaka 10 ng'omuntu ayitako buki buyisi. Golowooza onaagendera ku mutwe gwe sooka otwalemu akafaananyi ng'ogenda ogisaako omutwe bw'oti. Sigamba nti magulu omutwe guli eno wansi bw'oti naye nga mutwe gwe gugenda kugira bwe guti naye ng'oyita ku myaka emekoloza. N'agamba nti wa akhiru bijawaazi ala 1000 wawwa abajja okusemberayo ddala ebbanga eddene nnyo bagenda kumalako emyaka 1000 nga bayitako. Wama dhalika kulluhu lan takhaliqu nnaara ala man ra'a rabbahu iyan. Naye eky'omukisa omulungi bano bonna betwogerako omuliro tegujja batuukako. Yenna anaalaba kwani ku Allah tagenda kubeera ng'afuna ki muliro. N'olwekyo awo esiraato gye tubadde twogerako naye siraato eyo ng'amaze okugira alam tara ila albaruki kaifa yamurru wa yarji ila tarfihi nain thumma kamarru riha. Waliwo abantu tugaye mu kuyitako waliwo abajja kuyitako nga baruk wali olabeko egundi enkuba ng'egira bweti akagundi kola bwe kati akamyanso bwe kati ako waliwo agenda okuyitako ng'akamyanso ako koolaba ng'amaze. Waliwo abagenda okuyitako ng'empewo. Waliwo n'abagenda okuyitako mu mbeera katwayir ng'ekinyonyi ekikola ki kikiyitako kamamarri twayir. Washadda rijaalu tajri bihim a'maluhum wa nabiyyuhum qa'imu ala sirat. Naye nabbi ajja kubeera Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ba anbiya bajja kubeerawo bonna bonna nga balaba basajja baabwe buli omu alaba omulembe gwe nga buli omu ayitawo naye bagenda kubeera nga bagamba nti bambiya nga bagamba nti rabbi sallim sallim Katonda saasira sajja
baddiremu wewula ekintu oli musiramu rabbi sallim sallim ze zigenda okuba edduwa z'aba anbiya kuba bo ba anbiya automatically bajja kuyitawo naye ng'atunuulira nabbi Muhammad sallam atunuulira kasenga omuntu we sajja yasalanga n'agenda mu da'wa naye nga biganye ali ku mutwe kuli mpola mpola agenda agambye nabbi agambye rabbi sallim sallim sajja bakole ki bate bakole ki bagende naye hatta ta'jizu a'malu al-ibadi hatta yaji'u ar-rajulu wa la yastati'u sayru illa zahfa kaja kutuka kiseera bajama ng'owaliriziddwa embeera eganye ebyokutambula biganye noga kanjavule nako kokole ki neko yavuliyo omanyiko kajirita ko yavulirako naye ng'olina okugenda atisti asingani baganda ga atisti asinga fazali oyide musiramu n'olwekyo ng'olina okugenda oba myaka emeka ebyokutambula biganye tandike kwavula naye nga nabbi ali rabbi sallim sallim wa fi hadisi Hudhaifa ayda Hudhaifa agamba nti ku mbeera y'emu Abi Said al-Khudri agamba nti thumma yadribu al-jisru ala jahannam wa tahalla shafa'a aw nabbi kwe kuoleza ko tugamba nabbi okuoleza kwe kubeerewaawo naye nga ekigambo kigenda kubeera nti wayakuluna Allahumma sallim sallim kila ya Rasulallah wa mal jisri nabbi wali mugamba ko yali ayogera ku nsonga y'olutindi y'onaga nti embeera ejja kutabuka nnyo eri abantu kituuka akaseera nga ffe tuli mu kusaba dduwa nti Allah basajja basonyiwe basajja basaasire naye embeera eyo yonna yonna nga jjukira twamaze okubeera nga tulaba ku Allah wano ekiriwo Allah agenze tuwerabira tugoberera naye mu kugoberera okwo kwe kugenda okubeerawo otambudde otya osobole okubeera ng'otuuka gy'okola ki gy'olaga ekirala وأخبرنا عوف بن عبد الله بن سفيان العقيري يجوز الناس يوم القيامة الصراط على قدر إيمانهم وأعمالهم بنا إيمان زفي zigenda tuyambako okuyitako wali n'emirimu gyaffe fayujawizu rajulu kataruf fi sur'atin wa kasahami almarma waliwo abagenda okuyitako naye mu mpita ye ng'ayitako nga bw'olaba ekintu ekidduka ennyo oba ekizungirizi tugaye ekizungirizi ate omulala ayiteko nga bw'olaba akasaale nga bamaze okujja akasaale wekate nga gikaddukamu ate omulala ayiteko ng'ekinyonyi ate omulala ayiteko kalfaras ng'enfalasi ate omulala ayiteko kaljawaadi ng'enzige wayajuzu rahil yagudu al-aduwa warajulu yamshi mashyan hatta yakunu akhiru man yanju yahbun habwa n'abalala nga bambi entambula ebigero bye bikweyimiridde nga byoyitako naye ate abalala nabo bajja kuba nayo nga bali ku safe side naye nga ayitako ng'ayavula buki bwavuzi n'olwekyo byonna byonna nga tukyali kuki ku lutindiro n'agamba nti faiza swala nnaasu waqala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam faiza swala nnaasu ala tarfi sirati naada munaadi bannange tunabanga tumaze okugira tugenda olutindiro nga wawuje lukoma eri twarfu yalwo naye nabbi ategeeza sallallahu alaihi wasallam nti faiza swala nnaasu ala tarfi sirati naada malki min tahti al-arsh ya fitrati al-malki al-jabbal jawizu ala sirati bintu bijja kuba biganye bwe biganye nti swala nnaasu ala tarfi sirati naada abasajja nga bali okwo buganiddeko batambula tebatambula naada malaku min tahti al-arshi wa malaika ali wansi abakutte entebe ya Allah subhanahu wa ta'ala sabu tebagisimba busimbi bagikwata buti wa yahmiru arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya entebe ya Allah subhanahu wa ta'ala kwatudde arshi ewaniriddwa bwanirizwa naye bano abali wansi anabeera wansi wa arshi Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukola gambe ya fitwatul malikul jabbal jawizu ala sirat ono ali ku nsozi eyo akola malayika akola ku nsonga ezo olutindiro olwo ayinako control bajja muga nti wange wewula ekintu abantu bakole ki bayitewo kubanga bagenda okuyitawo bali bavuddemu dda bagenda mu jahannam abagenda okuyita bwe bano tugende mu'minun muslimun anbiya
siddiqun al-arifun abo baga nti we wewule ekintu nga uga nti awange oli abadde akizo alezo omugwa nomuga nti we ngwegala kubuuka gulebezeemu ne malayika bata bali wansi wa arshi Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okuga nti bannange malayika bali ku nsonga eyo muwezeemu ku kintu abantu baberenga bakola ki nga bayitawo wal yakfu kullu aswi minkum wa zalim naye omulyaza amaanya wana amala okukiribezaamu ekintu bagenda kuga nti omulyaza amaanya asigala awo n'okubiri wal aswi ne yajemera Allah subhanahu wa ta'ala toyina gyokola ki gyolaga nagamba nti fayalaha min saati ma a'dhamu khawfiha wa ma ashaddu jarraha akaseera ako tekagenda kubakangu bajjama ng'olaba badde bagenda mu maaso bagambe nti gwe togenda sigala awo kaseera kagenda kubeera kaki kazibu eri omuntu eyatagondera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nakati akaddama fihi man kana fi dunya dha'ifa naye wulira ebintu bino tebigenda kubeerako nti gundi ono adde n'amaanyi mangi nnyo ono omuddusi waffe owa Uganda yani chepdigei abo ne banna siga nti omusajja yadduka nnyo naye kigenda okubeerawo ekyewunyisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti yatakaddamu fiha man kana fi dunya dha'ifa abalinga abanafu ku dunia ojja kulaba nga be bakulembedde ku sirata be balina stamina tufena muhina be mwanyomanga nga be bakulembedde wayataakharu anha man kana fi dunya adhiman makina yefuulanga kiwaji be bagenda okusembera mabega ku sirata thumma yu'dhanu jami'uhum ba'da dhalika bil jiwari ala sirati ala kadi amalihim naye kyo mukisa omulungi buli omu ajja muga nti yitawo okusinziira ku mirimu gyo gye wakolanga ku dunia fi dhulmatihi wa anwarihi naye ekigenda okuyamba ekizikiza kyo n'ekitangaala kyo nabagambye ekitangaala gwo kyekolera n'ekizikiza gwogenda okikola ki okyekolera ekizikiza bw'oba toyagala kufuna wuzu ojja kubanga oli mu nsonga ereeta ekizikiza bw'oba oyagala ekitangaala funa ki funa wuzu nagafa iza aswafa suratun bi ummati nadu wa muhammada fa abadala ala shiddatun ishfal wena mala okubeera nga alhamdulillah buli omu amaze okubeera nga ayitawo ekigambo kino buli wagati ha muhammadi okikeze wa muhammada bana basajja banaabeerako nga balemereddwa buli omu ajja kaaba nga gati wa muhammad tuyambe sallallahu alayhi wasallam kubanga agenda okugira agenda okuwoleeza bannabbi bonna we bali awo naye ate agenda okubeera owenkizo mu kuwoleeza muhammadi sallallahu alayhi wasallam abanaayitako bajja kubanga alhamdulillah batendeeza muhammadi sallama kyabakoledde ne bana abanaaba balemereddwako ekigambo kyabwe bwe bajja okubeera nga bawanjagira abayambe bajja gati wa muhammada owange gwani nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallam bwe namala okubeera nga kyekigambo kyabwe ekyo kyekyogerebwa bamalayika bagenda kubeera nti fa abadalu min shiddati ishfaqi alayhim nabbi muhammadi ajja kutunuulira bannange embeera abasajja gye bayitamu ng'alaba omusajja yasaalanga olubuto lwonna lujjudde lwonna luyulise naye ng'afuba kubeera ng'ayita ku sirat muhammadi agambye alayhim wa jibrilu ahada yajibu fa anadaw rafi'a sawti nabbi muhammadi agenda kusitula eddoboozi agambe nti rabbi ummati katonda wange saasira abantu bange ng'amaze okulaba embeera kubanga ne jibrilu ajja kutuuka ndi muhammad kiki lwaki togirewa allah muhammadi aveeyo n'eddoboozi ng'agamba nti ya rabbi ummati abantu bange la as'alu al-yawma nafsi agenti allah kino sikyagaliza nze nzekka seesabira nze nga muhammadi n'agamba ekyokubiri wala fatimati ibnati era sisabira fatima muwala wange wabula ki wal malaikatu fahum an yamini sirati wa yasarihi yunadun naye kigenda okubeerawo ng'embeera etabuse bamalayika banaaba ku kkono n'aba ku ddyo bonna nga basaba allah subhanahu wa ta'ala ataase ummati ya muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abasajja abali ku sirat bamugambe rabbi sallim bamalayika batandika okugamba nti katonda wa saasira abasajja abali ku sirat wakad azumat al-ahwal wa shiddat al-awjah wal uswat yasakatuna an yamin nekigenda okubeerawo buli wanaabe nti rabbi sallim omujeemu n'oli omulyaza amaanya bajja kubeera nga ate bo bagwa mu muliro edduwa za nnabbi ezinaabeerawo
omujeemu n'abalyazamanya nga bagwa baki bagwa mu muliro ama khawatim adab an-nar wama anzarakum ala anzar nekinabiramu embeera maze okubeera bwetyo ebibuuzo bino bagenda bibuuza era mu byomu abyetegekere وقد عظمت الأحوال وشدة الأوجاه والأصوات يسكتون عن اليمين والشمال والربانية بملائكة يتلقونهم بالسلاسل والأغرار buli anaagwamu enjegere nga zigenda buli anaagwamu nga bakusiba enjegere naye ebibuuzo bino bakubuuza wainaadunahum ama nahaytukum an kasabil awzar tetwabagaana kukola ebibi tetwabagaana okulyazaamaanya tetwabagaana okukola bwe biti malayika ekusiba nga bwekubuuza n'ebibuuzo ebyo ama khutiman famu adab an-nar ama anzartukum ala kulli indar ama ja'akum nadhir temwafuna mutiisa yenna yenna abagamba ku bigambo bino n'agamba nti dhakara abu farj fi jawaz n'agamba nti fi kitabin dawudatin ebigambo ebyo byonna nga malayika babuuza abantu bonna abanaabanga embeera yaabwe kuzeki eganya okubeera nga yitawo ku siraatu wakhira sembayo tubadde kuteeka erigamba wa in minkum illa kana wariduha hatiman maqdiya tugambe tewali fenna okuva ku bannabbi oba okuva ku adamu alayhi salaam tewali fenna okujjako fenna tugenda kubeera nga tusinkanako wali mu kyokyero naye mu kyokyero ekyo tugambye illa kana wariduha hatiman maqdiya stamp yaggwa dda naye etteeka nega thumma nunajji alladhina ttaqaw Allah agenda kuwonya baani beba abasobola okubeera nga bati Allah subhanahu wa ta'ala wa nadharu zalimina bali betugambye abalyazaamaanya bo bagenda kubeera nga bakikwaki nga bakigwamu nolwekyo ebigambo bino nga tumaze okubeera nga tumaze okubitegeera tulina okubeera nga twekuba mu kifuba tutegeere nti ebintu ebigenda okubeera nga ebituyisaawo ku siraatwa bye bino byennyini bitambuliramu nagambye ekyasoose bagenda kubuuza ku shahada nga tuli ku siraatwa bakubuuze ku swala bakubuule ku zaka bakubuuze ku swawm bakubuuze ku hijja bonaabo bimaze ebyo bakubuuze ku wuzuyo n'okunaabako tugambye ekyomusanvu ekigenda okusembayo anidhalamaati nnaasi ebintu bye mwalyazaamaanya ebintu byaki by'abantu nolwekyo tunamala okubeera nga ebintu ebyo byonna bimaze okuyitawo kati awo kyekiddako abantu batandika okubeera nga batambula buli omu agenda gyakolaki gyalaga naye nga neyo step tugirabye nti ejja kutwala emyaka egitali 2 wabula emyaka 10 oba emyaka meka emyaka 100 nolwekyo saba Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubeera nga atuyisa mu mbeera eyo ekyokuli tubeere nga Allah subhanahu wa ta'ala embeera yonna etuleetera okubeera nga etutwala okubeera nga tuwemera kusiba ati Allah subhanahu wa ta'ala tuwe okwenenya nga tunakubeera nga tufa kubanga bino byonna bisobola okubeera nga bivaawo ojja kutuukawo nga weziruzo zina naye nga gye weenenyamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omusajja ono yabikola naye yeenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub alayna ya maulana innaka tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adhabal qabr wa adhabad dain warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.